Nenza neyanzege mwami mpinga sempija nebaza management ya CBS nze Mathias Mulumba walukaga duka ekibabu meya wa Chenga Town Council nga ndi wano ku CBS ku program eno enyingi emanyi ya mu kadde wange muganda wange mpano gwange nnyo Henry mpinga sempija Gakuweebwamunno. So ombu ebintu bingi nnyo byoyogeddeko obufuzi bibyo sema ngeze kuterevu Okutagala. Ngambe sikubuza Okutagala. Nempulira nga njagala okwalizibwa okubuuza Okutagala. Lwaki Okutagala golooza nti nno abayimbi ogamba nti baalisigaddeyo mu kuyimba baatagala okujja mu politics oba mu byobufuzi? Sinze ngamba mbiwulira buli kati bwenfunye wa NUP nenjagala akinnyonnyola ate nga muyimbi observation yebadde eriyetya. aliwo omukwano gwange muyimbi alina oluyimba lwe yayimba lubaala aluma naye oluyimba olwo lubeera luggwa ayoleka Okutagala. Kakati tugende butereevu ku politics. Abayimbi tebaatagala. Bwana mpinga tewaliyo omuntu yazaalibwa nga ye bagamba nti ono azzeeko n'akapande oluzaaliddwa nti ogenda kukola mulimu bwekuti. Era tukkirize tugambe nti bonna boolaba abali mu politics bonna balina emirimu gyabwe gye bavuddemu. Si bayimbi bokka nti bavudde mu kuyimba ne balyoka bayingira politics. Abayimbi bayingidde politics abasinga obungi olw'ensonga nti bwe babadde bayimba nga omanyi omuyimbi bubaka bwempa obubaka nti munkolere kino nga bwe nayimba palamenti yaffe mutuliddemu olukwe ebiyenge byammwe oli ku ntoli z'abo bataabalonda kati abayisizza biru ya palamenti yayisa biru y'amayirungi ddala butuufu yalowoozaako ku insecurity eyinza okuddirira mu ggwanga wano nga abantu 800 bavudde mayirungi. Olaba ababbi badde batuliisa akakanja nga bayina n'emirimu gye bakola abo abamayirungi bw'aba bona 800 nga givudde mu mulimo ogenda gikuumirawo awo nvuddewo njagala nzikatiza Okutagala ne boolaba munnange olonzikiriza n'enkoma waabo. Yes. Okay. Abantu bonna katukize ombako wange kwe mbangereza onalibo medalist bwana yewe wange oyagala gamba nti nno olwazaalibwa n'ayingira ebyobufuzi na siroya tabadde roya n'alyoka ajja mu politics omulodi Elias Lukwago siroya tabadde tawoza misango gy'olima tagiwozeera nga bw'alina mu politics. Lwaki yo omuyimbi bw'aba ayimba ye atakkirizibwa kujja mu ate ng'omuyimbi yabadde ayogera ne ku nsonga ezo ate ye mutuufu w'okujja ne mu nsonga zino olw'ensonga nti abadde aziraba ng'ali bweru waazo ne talina buyinza kuziteeka mu nkola. Kati bw'agamba nti bye mbadde njogerako kangende mbyeteere mu nkola singa abalonzi bampa omukisa ne bannonda mbyeteere mu nkola nga bwe ndi mu bikola. Kati lwaki omuyimbi omunenya ye ne mumufuula ensonga looya ye ssebo ye sinso ye teyatagala tatagadde lwa nsonga bw'agenze mu palamenti agenze kubaga mateeka ate nga munnamateeka agenda okugassa eno mu nkola. Kyenjagala okugamba mbuyayo amateeka palamenti gebaze nga gayambye omuntu wa wansi okuleka okunyigiriza kubanga wazi mateeka y'ensonga yetooki kweteeka kwekujja kweteeka limala kubanga likuyamba n'oliraba nti likunyigiriza naye oli gwe litayamba liba limunyigiriza. Ababaka bange abannuuku ate era ye demokrasi. Ababaka bange abannuuku sijja bateeka nnyo okuninga olw'ensonga nti ffe tetulina majority. Palamenti yayonooneka egenda na majority. Kasita eggwanga lituukaawo nti majority nti abasinga obungi omanyi nti nno eggwanga lino lisingamu baavu. Ekyo kitegeeza nti era nuupu bw'eneeba ye majority mu palamenti era palamenti ejagenda n'ekyo oba kituufu oba si kituufu tosobola kukiwakanya. No, sirowooza nti waliwo omubaka wa nuupu eyawagidde ekyamayirungi ago nti n'abantu gawerwe bantu bave mu mulimo tebaddamu galima tebaddamu gatunda yadde okugalya. Simulowoozaayo kyemayi bateekawo resistance naye olw'okuba nti the minority tebasobola ku overpoweringa bali abangi bali bagenda na mikono nga tebalowoozezza ku kye kinaavaamu. Nze nvumirira nnyo omuntu agamba nti ngenze ffe tugamba bwe tuti mukama ffe agamba bw'ati kino ffe tugamba tuti
naye nga temulowoozezza ku bigenda kuvaamu. Omuntu oyo ateefumiitiriza mu kyamu nnyo. Era oluyimba lwa paalamenti yaffe abantu muddeemu muluwulirize nnyo. Abaalonda ababaka abo abaawagira etteeka ly'amayinjo eryo temubatukomezaawo, mubasuule tunoonye abantu abeefumiitiriza. Ofuna bulungi nnyo. Mbadde nkyakugamba waliyo abaava nga baali bavubi ne bavaayo ne bajja ne bafuuka ba politicians ate ne badelivayo ne bakola bulungi nnyo. Kati oyinza okurulinga out services zange mu Kingera Town. Kubanga waligenda olukagobadde oyimba Uganda esaana kuviira paalamenti bantu bakoowu biki gundi ninawo kibba ttaka byonna mbirina naye era nkoze bulungi nti bwe ntuuse bwe nayimbako ekibba ttaka kyensoose okulwanyisa mu Kingera Town. So abagamba nti abayimbi baatagalira mu byobufuzi bali kulya, nzikiriza nti abamu naye si bonna. Ate tewali muyimbi yatagalidde ebyabufuzi. Kubanga njaga nkulapa ngo oyagala okundeetera Mayinja. Mayinja teyalondebwako. Talondebwangako. Sinabogera naye oba okyagala tekamwogere atagadde nnyawo n'ateekako akakofiira bw'akajjayo n'anoonya etayi eya kyenvu n'agijjako n'anoonya eya kiragala n'abeeraawo bw'ati. Anti si munnabyabufuzi Mayinja zote politician. Kati njagala kugamba nti mwe mwamufuna obubi. Muganda wange Ronald Mayinja tabangako politician. He has never been a politician. He has never requested for voters to vote for him. Ekyo kituufu. Naye okubeera politician tekitegeeza nti osabye obululu. And you become n'endowoozayo yennyini ekufula munnabyabufuzi. You become fully a politician. Mayinja quite a number of political songs. Anti n'abala bazine ebyo yalina birowoozo. Yalina birowoozo. Kati ate ebyokwambala akakofiira ngakkiririza mu kisinde. Kubanga n'abantu baffe abalonzi nabo bambala obukofiira. Naye si bakulembeze. Era tosobola bba nennya nti balemeddwa okutuusa services ku bantu. So yayambala akakofiira akuga nti omukulembeze. Mayinja yennyini yatagalira mu kuyimba kw'essimu. Simu politics. Yatagalira mu kuyimba atya. Yakolanga statements n'agamba sente y'ekibi gijje mu iyo. N'agamba nti nno n'agamba nti tuli ku bunkenge. N'agamba bizeemu. N'amala n'agamba muzeeyi akalulu kako. Kati yennyini mu kuyimba mwennyini ne mu kuyimba mwennyini abantu batagaliramu. Tulinamu abayimbi n'omusanga kati nkyabadde musiraamu alaga nti ate nifuuse mulokole ate kati nfuuse mugundi mu kuyimba mwennyini nga mwatagalira. Omanyi mu kuyimba mulimu stants nnyingi abantu bakola obubadi bungi nnyo obusobole either okubakuumira ku level gye baliko oba okubawanika waggulu. Kyokka ne bw'owunzikanga oluusi bw'obasudde anti stanti kyekola either stanti ekwapriftinga oba ekuwanika nekugirayo kyoyagala oba kagaana nekakunyika nova newobadde neweyongera wansi osesetuuka odda wansi so olina okukabala. Mu bufunze yatuuka n'abeera confused muganda wange n'aba nga takyalina control ku bulamu bwe na ku birowoozo bye na ku kutegeera kwe. Oyo kansooke mute sigwe mbadde ntegeeza zo naye ndowooza tuddiddwamu bulungi. Njagadde kunnyonnyola nti abayimbi tebannaba kutagala. Yadde ono atagalidde mu kuyimba. Abatagadde jjo Kagabo eri Erwengo eyatagala ali muganga ate gundi muyimbi musawo omutendeke yatagadde walirowooza kati abayimbi ne wali basaasidde nti abayimbi abasinga obungi balaking education. Osanga abayimbi batono nnyo nnyo abayivu. Oba kyekibogezi ebyo olwokuba nti nno bamu batatu. Though of course to me nze yo teyalibadde ensonga naddala nga okuyimba kujja n'okuyiiya okulina amakulu. Therefore obuyigirize bw'omuntu eyinza obutaba nsonga. Anti yo talent teyeetagisa buyigirize. Kyentegeeza mu kyo nti ekyokubiri ate era bw'onookireeta bw'otyo naye ate we batuuse weetaaga levo y'obuyigirize ate ng'era batuuse okitegeeza obwo babukola ki babulina. Maybe tugambe nti obwekikugu ennyo bw'otoyinza kuleeta kuba paalamenti ekwagaza siniya ya 6 kati alina diguli ey'okusatu gw'oba osukkulumye busukkulumi naye era tebagikusaba. Lwaki njagadde ndeeta example ya Kagabo nti obusawo si ekoosi ennyangu y'okusoma. Ti omuntu yonna baga nti oyo dokita atiika
oba oyina okumuta aba ne respect aba n'obuyigirize aba ne reasoning ey'enjawulo nti era ye endaba gy'alabamu ebintu abiraba in their ey'enjawulo abiraba bulala naye bw'abanga naye asobola okutagala n'akola statement leero enkya naye contradicting n'akola eno enkya nga dokita awo nno munnange kireeta n'obunafu n'ogamba nti obampeerera omwana wange abeere dokita kati nzirayo ku bayimbi badde ogamba nti baatagala bebagamba P7 aba PS1 S2 kati uyo musawo kati nkisimuulawo mu linnya lya mukama wa Yesu Kristo ndi abayimbi tebatagalangako wabula omuntu okutagala abeera mutagaze oba muyivu oba si muyivu wabula si kyabayimbi. Waliwo okusuka omugwa mu NUP ku nsonga ya kunga kampeni eyo gyogerako kunga tetunatuusa ebyo mu biveeko biki. Nzaalibwa Masaka era nabirabyo byatandikidde Masaka n'olwekyo nze muntu omutuufu obyogerako ate nga ndi national coordinator mu National Unity Platform mu sector ya art and entertainment muno mwempitira ndi mukulembeze era national coordinator kitegeeza kukunga n'okugattawo kati kunga nze njagala kusagala kwogera ku muntu yenna yadde ki wabula kyemmanyi kyekitegeeza banawulidde abantu abamu nga bagamba nti olwokuba nti Masaka waliyo abakulembeze olede abawangulayo tekyetaagisa kunga nedda weweetaaga ate okukunga ennyo tubeera munnange mu mabaala omwe atugenza okuyimbafu ng'ebbaala ejjudde mwogenza okuyimbira naye bagamba musooke musiriseemu tukuba akalango kannayo ne bakuba bannange awooma nnyo eddekendera biki na biki kati n'ogamba balangira kinga ate ebbaala ejjudde singa omufuna ekintu kyolina kyoyina okunyweza abazzewo olede bakimanyi nti bali mu bbaala era balina mu kunywa kyokka ate era oli mu bajjukiza nti awooma nnyo balinga abataliiwo so mu bufunze ekintu kyolina bwana mpinga ng'obadde olina ebintu byo mu nnyumba obugagga bwo bwoteekako ekufulu ennene kubanga olina kyokuuma atayinaamu ne bwatassaako kati wetwawangula ennyo n'abakulembeze abangi e Masaka awo tugamba nti Katonda atuwaddewo tulina kukuuma kye tulina kubanga bwe tulirakisinga ne bali betwawangula bagenda kutekinga advantage y'okuba nti ffe tubikamize corporate oba tulusuddeyo gwa naggamba nabo ate batuyitemu tugenda okuzuukuka nga bazimba dda structures ate zitujjambuyinza tulina kunywezaawo tulina kwongera kungawo ne tunywezaawo waleme kutuva mu ngalo wo tumanye nti wano tukola ki oba funa kyekugamba nti kunga kitegeeza okugattako okwagazisa n'okunyweza kyolina ofunye bulungi kati tulina Masaka tumunywereze ddala tomanyiza okesanga onalebo mpuuga nga waliwo abaagala ekifo kye abenaaleemu onalebo abendi waliwo abaagala ekifo kye abenaaleemu nalebo nabayanja waliwo abaagala ekifo kye ekyanaaleemu naye nga mwe ero mugamba kasa twawangulawo awo tetwetaaga kuddawo eri abenaaleemu ne bakola structures zaabwe kakkana nga baziba bajje mu biki mugenda okuzukuka nga bamaze obbakuba okukunga kuliko ekiseera oba kwa bbanga lyonna okukunga tekuliko kiseera kubanga bulango CBS ekuba obulango wano buli kaseera lwako waliwo ababwetaaga ababuleeta obulanga CBS yennyini lwaki ebulanga ebaddewo emyaka 24 lwaki olugimbaloluyimba teganga kyabasa waliwo ayinza okuba azigendako bugenzi nga tamanyi ng'osigale ng'okyamukuumiddeko nti oli ku kyabasa tova ku CBS osobola okutagala n'omwira ng'ali walala kati nekkunga bw'ayina tuyina ne bwe twawangula tulina okusigala nga tukungawo bannange temuva ku mulamwa okubajjukiza abalonzi temuva ku mulamwa osanga unyota abadde ekiro ebisabo bya sente byayitinganye nga batusiize ddenziro nga gwoli eno osirise abo twawangulawo wamu so kunga kyekitegeeza okujjukiza okunyweza n'okugattako ate tetwawangulayo 100% twetaaga abo betutawangula kuba gwolowooza tino betwawangula abesimbawo nabo tebafuna bululu niwaba yafuna omutwalo gumu nga onalebo mpoga yafuna emitwalo 8 buli omutwalo ogumu twagala nobwo tuguzze eno oluna afune 10 afune 9 oba 10 ye kunga kyekitegeeza
so mu bufunze kunga yeetaagisa buli wamu buli dakiika buli ssaawa buli lunaku buli wiiki buli mwezi buli mwaka. Okay. Namwe musanga omuntu atalina maaso ng'ayambadde gaalubindi n'atalina kigere ng'atayambadde ngatto. Si ekyo kyokola. Tuli ku rediyo. Nze neewuunya naye bannange nze neebaza Mukama nti ndabye ebyo yebale kumpangaaza. Bwana Mpinga kasooke nkubuuze bw'omala okugamba nti nno amayirungi oba ebiragalalagala tubiweze, tokkirizibwa kulima, tokkirizibwa kubisuubula, tokkirizibwa kubirya ng'ebiragalalagala, wabula bw'omala osooka ofune layisinsi kubanga wali mu kubiwera oteekeddwa okuba nga olina ensonga z'osinziddeko nti birina obuzibu bwe buti, nti bisuula abantu eddalu, bikola bikulembera emize nga gundi agenze akutta abaana abataakoze eki, ebyo biwakanya. bw'ofuna layisinsi n'oba nga bw'obiyo tokyagwa ddalu. Anti akugambye layisinsi egenda kuweebwa okuva mu minisitule y'ebyobulamu olwo biri nga kikakasiddwa nti kyogenda okukola waliwo medicinal property digenda kozesebwa nga ddagala. Bweba minisitule y'abulamu yekuwa layisinsi kitegeeza yegenda oddigula. Era gwe notakiraba nti ekyabawaliriza kubanga ababadde babirima abadde tebasasula layisinsi. Layisinsi oba ekyo kitegeeza naye ogwo musango. Layisinsi oba ekyo kitegeeza nti kusolozaamu muntu olukusa okole ekyo ffe tufune omusolo. Naye kati kirera tunyagala bakijjawo kiri kye babadde bagamba nti nno biragalagala bitabula omuntu egindi eyo abali mu magwa. Nabadde ndaba omubaka Katabaazi oye Kalungu ng'agamba nti abawonooneseemu ku mitwe abavuddeko olw'okukozesa ebiragalagala ebimayirungi biki bali 2%, kyokka abatabuse emitwe olw'omwenge bali 45%. Kyokka omwenge gunywebwa okuva ku makya ne guzibya obudde olw'okuba nti nno omwenge gavumenti egufunako ssente. Ekituufu kiri nti saagala kuyita bbali, bino byonna oli omukulu bamusomeramu. Tusooke tuteekewo embeera tusibe tukole ki tubaggyemu omusolo. Bali balina kujja butereevu ne bagamba bannange omulimu gwe mukola mulungi era guwa abantu emirimu naye mbadde temuwa musolo. Baatidde kukireeta direct tugenda bajjako omusolo nga balaba balina kusooka kukiyita basooke ng'omuntu bw'anaasooka nakkuba oli n'ogwa ku ttaka n'asooka ateekawo fiya fakita n'alyoka agamba njagala kino genda okuba omusajja bwe sikimuwa anyongera olwokubiri ngenda magombe ngenda kufa. Kati ne bano basoose ne babiggala beppa naye ng'omukulu bamusomeddemu ddiiro disente ziri mayirungi era zo mweziri era zibadde zikuumye abantu baffe wabula baatidde kujja direct nti kakati awo mayirungi twagala musolo wasasula bweziti ne bweziti. Kikitegeeza nti gagenda kubaawo nga bagalima nga bagalya nga bagatunda wabula omaze okusasula layisinsi nga gokkiriziddwa. Kitegeeza gavumenti emaze okufuna omusolo. Bino byanfuna byebiri mu kutaataaganya. Kati abantu bo ne bakosebwawo abo kuba nti bagenda kutandika okufuna layisinsi. Kakati mu budde buno bwe bakosebwa asoose abiweze kati okkirizibwa kulima na kusuubula. Mu budde buno omuntu yeetaaga survive aweerera baana osoose omuwummuzaamu mulimu. Mpinga bajjako CBS wano ebbanga yadde yaddako ebbanga lye bagijjako wasigala kyekimu n'obuno tagenda kusigala kyekimu ali mayirungi yadde aliddamu ogalima bweba n'amaliro bitereeza byonna process biki byokulasa biki ne bwe yaddako era tukolera ku bunkenke kati nakati omutima gunneebalisa ku ebyo byoyo kiringa omuntu okumenyekamu nze n'emisango wa mupiira namenyekamuuko okugulu naye bwera naguddako naye ogulu gwe mba nkuteekayo nga nsamba sikuteekayo nga bwe nateekangayo kubanga kwafunamu obuzibu. N'omulimu guno ogenda kufunamu obuzibu. Mulimu abantu abalina loonizi z'abantu ababanjaga ennyini. Ekirala mu budde obwo nga tebannaba kumaliriza prosesi yaabwe eyo gamba nti layisinsi ozifuna bwoti n'okola bwoti ne bwoti insecurity bagirowoozezaako. Olaba obubbi badde bututigomya nga bakola fa omukyenga tawunikaaso mbiwulira bano batema bijjanye balumbye bamunyaga bakoze abaana babba. Kati mbudde buno mulimu emitwalo 8 gikola mu mayirungi ogituwendulidde mukyenga tawunikaaso
tuleetera obuzibu nga bw'oliwo nakasero otudde mundu zikuumye zisira yadde akasaale omanyi obunkenke bwontaddeko naye oyo obuvunaanyizibwa bwe kuteekako mukono nedda nze ndi meeya wa Kyenga Town Council ku level yange gwendi nange nina abawi b'amagezi n'abajja ne basomeramu n'eddiiro n'agamba nti kati olaba waliwo alina wali akagundi akataka ke ne bwe tukayingira tunyigiriza oli tufuna miliyoni 800 wano okusalawo kwange ne ŋŋamba nedda najja kumulamwaki gwakunyigiriza oba gwakutaasa banyigirize okusalawo gwe otekinga final decision ng'omukulembeze abakuwa amagezi n'abaleeta ddiiru bo bangi naye at the end of the day wabaawo ekyonna kyonna ekisobye gwe head gwogenda gwoli answerable ku kyo kati n'olwekyo okuteekako omukono si y'ensonga tumanyi yasoma era amanyi bulungi okusayininga naye olowoozezza consequences biki ebigenda okuva mu kino kyenkola wewokawoka wali issue ekigenda okuvaamu kirowoozezaako abantu baavu nnyo naye akimanyi bulungi nnyo mu ggwanga abantu abeeyiriza omulimu ne gubawo oyinza okubajjamu okwanampiika abaana basome balina diguli bayitirivu nnyo school fees abazadde ne batunda ebyo abaweerera abaana kyokka basoma batalazaala kubanga omwana gweweerera tomanyi kyagenda kukola abaasoma biri bakola birala kati bano beetandikiddewo akalimu kaabwe naawe bakuyambyeko mu mbeera okuba nti eggwanga tebalitaataaganya mu bubbi naki ate obajja mu mulimu tolina gy'obawa ate gye balina ogibajjamu nga gy'obajjamu sigwe wagibawo naye era busigadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti oba n'abakulembeze ti omulimu bwe gubaawo bwe tuguzuula nti ate gulina engeri gye gukosaamu tulambike kyenjagala mpinga njagala olambike ng'omuntu akola gavumenti kiki etasobola kukola olina kusooka kuyimiriza nafunye okutuuka ku ekyo ebatya nnyo nnyo amayinji galina gabadde gasse lambika ng'abantu bwe bakola ennongoosereza bazikola mu bajeti ng'era bajeti bwetambula bajeti emala kusirika naga tukole supplemental ziba ziweddewo olaba bulabi tezijja kumala munyongezemwampa tezijja kumala so ne bano badde basobola okusiga nga booperatinga neeno nga baregulatinga ne mubalambika ngeri bwe bakola naye nga tebafunyeemu sabati kuba luwummula wakati awo kubanga olwo luwummula terugenda kuse ojjukira covid bwe yajja wano abantu baava mirimu abamu tebaddiramu ddala oluwummula omanyi kyekitegeeza nti obalanga n'abaana abasoma bawummula kitono mwezi gumu singa bawummula omwaka wekanga omwana tazzeeyo anti omwaka ogenda okugako ngaayiga okuba amatafaali aguze ne bodaboda naga nsikyaddayo okusoma oluwummula lutta bingi nnyo ate lukema ate omuntu aba nessuubi nti nkyanja kutunda amayirungi gange leero yadde binsaze takemebwa kugenda kulumba mpinga nakuba lugirwa mpinga dde omuteega naye bw'aba hopeless ng'essuubi takyalina akuteega naga mpinga nawulidde babasasudde omusala ku CBS tebasasula bweziti ayitira wano enabbingo so mu bufunze njagala gavumenti abantu ebaggyeko omusolo kubanga yeddiiru ya musolo diiru eri yakubajjamu sente ebagerabanga amayiga kalimu sente nnyo naye terina weegafuniramu ekitali mu bumenyi bw'amateeka lwaki etya okubeera dairekiti lwaki tetukkiriza nti kati kyazze bateekeko omusolo gwabwe batuwe layisinsi tukole anti naye tebasooka kuyimiriza ati teeka liisi kati kitegeeza abaagala okugulima bakunge bagende bakole ki bafune layisinsi gavumenti eyanguwe bwanguyi ekisooka nvumirira ekyokuba nti bagayi yataddeko omukono omukulembeze nkivumirira naye ng'ate sinvumira nesekuvumirira paalamenti eyakireeta yaleeta ebbaga eri kubanga singa teyalireeta oli teryalituuse gyali mwami Museveni kulisayininga era paalamenti eno abalonzi baffe yonna gye muli mutunuulire nnyo paalamenti eno ebintu byetukoze ogambye mututagala naye nayimba paalamenti yaffe kabaka kwe yansiimira kuliba lwa paalamenti yaffe ekiyitidde muggwe era bwembanga CBS webika omuntu wano era ngamba gundi yafudde naye mbiwulidde ku CBS egambye gundi yafudde kati mpinga agambye ntino tutagala mpinga yamanyi yabijje mu bantu eyo ya paalamenti eyo
ababaka abasinga bagaggawadde nnyo tebakyalowooza ku banaku bamala gayisa bokasaba jina ba miliyoni za 1,500 mu mpisi zeewo kino kati waliwo investor nze gwensuubira alina okubanga ali emabega w'amayirungi ago yabaze dda sente zaki bamubalidde ettaka likireta yalumye dda bogira boddemunomujja bwene emisiri giri bwegitibode ofuna obuwumbi bwe buti naawe abaana ababaka ne baleeta mu parliament ne bateekako pressure omukulu era babadde bamuteekako pressure sayininga kati diiru yakutuse bo balidde sente nga bana 5 10 tebalowoozeza ku mitwalo gy'abantu abagenda okubonaabona nga tebalina mirimu naye tunakkiriza nti buli muguteekeddwa okulambikibwa yadde gwe ogamba nti bagamba tibagenda kuleeta license bagireete naye tokkiriza nti gulambikibwe nzikiriza nakugambye nzikiriza kati gunaalambikibwa gutya nga teguliiko tteeka sikulambikanga bw'omuwanga kyaki mugenda kugisiiga langi bwana mpinga ey'ennabbingo tetusiiga lwe tunaasaba tekitegeeza nti nno kati okusaba tukuyimiriza paka tumala okusiiga langi nedda musiiga langi era nesene muzisonda nga nemisa bwegenda maana mwana ndiko gisabiramu nga matafaali merere sinankube plasita nemugikwa plasita nga musabiramu mugisiige langi nga musabiramu ekyo kyangu nnyo kyeŋŋamba nti gavumenti erina abantu batuuse ku leveri ey'obujegano obunafu okubanga tebasobola kuregulatinga bantu bana ab'ebiragala anti mwami walukaga nga bwe bakole mulimu okubaregulatinga kitegeeza kuleeta tteeka kati etteeka lyazze bakole omulimu nga bagoberera ki etteeka liri kuba netteeka oddikwasisa ate nakyo kijja kwetaagamu ki sente kyova olaba ng'oggyeko bino ebyagundi byogamba ebya layisinsi nti kujjako omusolo waliyo n'ebibonerezo wansi mu tteeka lino abanesisikiza ne benyigira mu kulima ebiragalagala bino bakusibwa mu nkomyo emyaka egisoba mu 10 so nga bannanyini famasi oba abatunda eddagala lino oba ebiragalagala bajja kusasuzibwanga obuwumbi oba okusibwa emyaka 10 oba byombi kati awo bonna wakyaliwo era okujja sente muki mu bantu naye ng'etteeka lirumye nti tukolere mu tteeka bweriti kati gwe lwaki toyagala oli yewandiisa afune layisinsi alime mayirungi ge basobola okukusiba ng'okoze ekintu ekitalina bwekikosa ekitalina buzibu bwe baba bansiba mu bukyamu yesi batya waliyo omwana amaze emyaka 19 mu kkomera tasomerwanga musango 16 ndowooza tasomerwanga musango bwe tunagamba nti bamusibira ki balina ekyamukwasa lwaki tebatuuka ku justice nze ndi anti kyekugamba kati awo ozze bulungi nnyo wendi nti gavumenti ebintu byekola tebirowoozaako gwomanyiyo nsi eri luddawa esiba omuntu emyaka 19 nataleetebwanga mu kooti tamanyira musango Uganda n'amayirungi bwetyo bwe yakoze tiyalowoozeza binaavaamu lwaki bakusiba emyaka gy'ogambye ebyo nga bakusanze nabyo bwebiba tebirina buzibu ate bw'ofuna layisinsi olwo okole olwo obuzibu binaaba tebukyabireeta olwo biyita mikono mituufu bannange mwana kiki mwana mpinga leka kuwolereza ki gavumenti kino mwana siwolereza gavumenti njagala bwagazi tteeka nga baliwo etteeka nti totta muntu tobba tokola kino tokola kiri okimanyi bwe bansibanga nzisa omuntu nti mba nnumiza nzise sikkirizibwa kutta kakati ow'amayirungi bagambye nti bagenda kukusiba nga bakusanze nagwo olwokubakozesa mu bukyamu galina obuzibu galina buzibu ki gatabula omutwe kakati bwe banakuwa layisinsi gaba tegakyatabula mutwe awo bogakozesa mateeka nga ddagala ekyo kitegeeza nti n'omusawo yakupimira si walukaga kubatika luba kujjula agaaye ekyo kitegeeza nguzi nga mpinga bwe najja wano noŋŋamba nti CBS yateekawo etteeka tokkirizibwa kuyingira muno nga toyina kigalo kiggulawo ofuna era bw'oyingira obeera omenye bumenyi kakati ate nomaana oŋŋamba nti nepayo emitwalo 10 oyingire olwo mba sikyali mumenyi w'amateeka erayisinsi eri olwo nze nkuterako ekigalo olwo si yenguzi gyegambye nti baagala sente
Waiti sente bezibaawo amateeka gakyuka. N'abantu bati bakyagwa ddalu. Tegenda kubanguzi lwa nsonga. Sente ziri obozi wadde mateeka. Ate naawe n'abawuliriza bananyambako. Okola ki? Bajja kunnyambako. Kubanga nze bw'ongamba ebiragalaga bitabula omutwe. Wabula ate bw'ofuna license because esi. License eriyo esiimulawo okubate. Olina ky'omisingamu. Agambye okulima okutunda ebiragalagala ebyo balina kusaba license okuva mu minisitule y'ebyobulamu. Ebiragala ebyo kulina kukolebwa nga kwakuvaamu ddagala. Awo kiba kikyuse. Kati ate